Kale mwena bali ku mukutu ogwa Daily Stop tubagala nnyo yonna gye musinzira okubanga mutulabira abali mu ggwanga Uganda n'amabali mutala w'amayanja kitundu kyaffe kya kubiri eky'olunaku olwaleero kama tukwebaza olw'akawungeza akalungi mwoyo mutukuvu tuluŋŋamye mu Kristo Yesu mwana Katonda wano tusabidde amiina. Kale olunaku olwaleero nnyala tugendako mu ggwanga erya Kenya gye twalabye evangelist bamuyita Owori. Owori adde mu service agamba Mukama mbu amusindikidde text. Omuganda kyayita obubaka. Yamusindikidde obubaka. Era obuzibu obuli mu kkanisa ya Kristo bonna yeetaaga kusabira. Kituufu nnyo. So n'omuzumba Owori ali mu ggwanga lya Kenya. Era naye wa bunnabbi nnyo. Wa byamagero nnyo. Wa byamagero. So ye nabbi mbu David Owori oba Dawudi Owori. Essebo. Alina ekirevu ekikomeeno. Kiraba kiwanvu. Akisiba nako waati. Akatamba waala. Akikwata labba bandi. Ng'essente. Wana akisiba ekifundikwa. So yavuddeyo n'agamba yabadde mu service akatambya kwagenda kuba nga nkakulaga. Kakati mwe abatamanyi Luswayiri tubiveeko buvi. Mulabe wa bifaananyi. Obafuna omuntu akuvvuunulire. Kituufu nnyo. So Bannakenya abamu bavuddeyo ne baliakitinga naga ne bannaye. Ekkanisa ezibiddwa amaaso okutuuka ku kigero ekyo. Bannange. Katonda ddiru yatandika okuba ng'asindika SMS. Ku simu z'abantu. Ku simu z'abantu. Nammwe ne mukkiriza abantu abali omwo abaasoma baprofesa mwe abakola IT mubitegeera Katonda asindika SMS. Abamu ne badifendinga ne babikkiriza. Omulembe gwa Daniel yawandiika ku kisenge. Yawandiika. Omulembe gwa Musa yawandiika ku mayinja. Pulira. SMS tezaaliwo. Tezaaliwo. Guno omulembe gwa SMS asobola n'okusindika ka WhatsApp. Ka WhatsApp. Kati ne mbuuza country code eri etya? Ebeera etya? Bannange. So simanyi na kumanya. Nange sibitegeera. Obuzibu obugenda mu maaso mu ggwanga lino. Asi Uganda yokka buli okwetooloola ensi yonna. Akati kasooke tukuwa akatambi ako. Bunnabbi Owori David ng'akulaga kama yamusindikidde SMS. Ku simu wuuyo awandiika ngalo ne zivugane bannaye abagoberezi muyina ennaku. Mu dakika ejja kubeera mu kitundu tusobole okuba nga kitukomawo. Maandishi ya Mungu Baba akiwaandikia manabii wakuu wa Bwana kwenye video. This is mighty. Hii ni kubwa. He is writing. Anaandika. He is writing text. Anaandika ujumbe. Can you take it over there? Yes, kuna kitu mimi ushangaa sana. Hata kama wewe ni Mkristo. Yaani mtu na akili zako uko kwa kanisa, alafu pastor anakuja anakuambia ati alipokea ujumbe kutoka kwa Mungu, anawasomea kutoka kwa simu ati alipokea message kutoka kwa Mungu. Yaani hata ukue mjinga aje, hata ukue kama umerogwa ama mwenye alikuroga alikufa. Yaani unaamini hiyo naye? Ati umepokea message. Yaani Mungu anatumia simu gani? Hebu jiulize, Mungu ni simu gani alitumia kutumia pastor wako message? Wewe hajai kutumia upata hata miss call ya Mungu. Ati nilipokea miss call message. Yaani tumebrainwashwa kweli. Yaani tumekuwa brainwashed to an extent mpaka mnaingia kanisa mnatukanwa, wengine mnapigwa makofi, wengine mnatishiwa, mnauziwa uoga, na baba ndo mnaambini tu. Mapasta wa uongo watatokea hata kwenye Biblia. Hilo lipo. So, I'm just asking people, please don't be brainwashed. We have a number of pastors who are just brainwashing people outside there, eating your money, lying to you. Yaani mtu anadanganywa mpaka ile kitu wewe mwenyewe unaona ati nilipata message. Yaani wewe ni mjinga wa kiasi gani? Unaamini huyo pastor? Si niende hata msimame mtoke kwa hiyo kanisa mwende. And I'm here wondering, kwa nini sasa tunadanganywa?
yet sisi ni watu wazima, tumesoma, tunajua injili, tumesoma. Kwa nini udanganywe na mtu anakuambia ati sijui ametumwa na nani, sijui Mungu amemuongelesha juu yako, na Mungu mwenyewe hajakuongelesha wewe juu ya. Najua kunao wa ukweli, kuna manabii wa ukweli, sawa? Kuna manabii wa ukweli na kuna manabii matapeli. Now I want to tell you how manabii wa uongo work, because me, I've been a victim and I know how it works, and I will tell you. Sometimes back, nilia itango pale City Park. For those who know City Park, kuna jamaa alikuwa anakaanga hapo ndani anajiita nabii. Anakuambia mambo yako nini na nini na nini na nini na nini. Kumbe si yeye anasema. Kale yoyo David Owori simanyi wa Holiness and Righteousness Ministries Maime mufamanya mbaye chati ya fagita Holiness ne mulowooza butukuvu bwebera yeri nyawe lidi cheche chikolebwa chechibera munda kanye ine bizibu by'abanabi b'obulimba biyitirivu yasinga bakolera erinnya emusumba Makenzi abakolera erinnya yatigumbula abantu n'abaziika n'ate authorities abayo ne ziraga nti abamu baali tebalina bitundu bya munda kitegeeza yabitunda paka nakatakyali mu kkomera akyawera ennemba n'emisango gye ate oyo be yatta gavumenti oba yatukoma tulaga kuba meka ng'ekoye no sima ng'ekoye bayitirivu kale n'abalala gye bali bangi bakuba abasumba baabwe manya abagoberezi baabwe kibooko batunda amazzi butambaala kituufu oli rayisi kati obuzibe bw'amaaso fakiti kyanzijukiza nono nabbi omufere ono yali South Africa kuba kati yaddayo ewaabwe Malawi Bushiri naye yakuba mugulu mbuzi this heaven ndino lyeggulu there is a woman here ne bakubengani ngalo what are you clapping for? Musajja wa Katonda akubiwa Katonda essimu eriwa bayito tuwa buli omu kati ne yeekubira ayogera nange nzekka kati bwebo obuzibe bw'amaaso abantu bwe batuuseko nti butuuse ku level tebumanyi na bitabo by'olina tebumuliimu ebyo bakusiriwaza ekintu kya nasale naye ng'olina masters nino kikkiriza kubanga tebakireeta kyokka kigirako amaanyi ag'ekizikiza ag'ekipampinga kati wakireeta nga kiri ordinary musobola okukkiriza naye gali amaanyi gakubikka gakuzontowaza n'ozoliga neerabira ddala nga n'omuntu nawajja n'akulabula ate olaba nga ate ali against omusajja wa Katonda abaamuwakanya omugambirawo don't touch tokwata kwoyo yafukako amafuta tokoma togeza mumukomako kwoyo yafukibwako amafuta ne bongera okukola ki okussirwalizaawo oyo naye ssebo watambulira alina bataliyoni namba Kenya ssebo oyo munene ddala wakuumwa amagye alina private jet ennyonyi ye ng'omuntu nga ye sanga eggwanga ddamba teririna ye ng'omuntu alina nnyonyi ye so si wa muzannyo ate abanabi b'obulimba kankubulire si bangu kubanga baba basimbye emirandira mu gavumenti nti mu gavumenti babeeramu n'ebikonge byabwe ate oluusi basabira eyo abakulu mu gavumenti ewandiddukidde kituufu kati g'osirwala ate gwe gwe banywezaamu gwe infact Kenya abantu bangi babasibye nga basibanganga asibisa nnyo avayo n'ayogera Awori no Ezekiel abo batabu nnyo tomala gaboogerayogerako bali ng'abalina final say Kenya bebalina ekisembayo abana Uganda waliwo otakwatako nga basumba naye nga baba ayitawo awo oza minisita owa defense nti yayitawo biri mu maaso biri mabega ye wakati ate nga bonna mundu wakadaala
Kiki kino? Musumba balabe bonna wabajja waabo. Muna engeri gye tukola ebintu ebyewunyisa. Balabe batunoonya. Ate mulabewo sitaani. Mulabe sitaani. Mulabewo ye sitaani. Kati ate emmundu zaaki. Manyi olina kuba omugezigezi. Yesu yali musiru ate alinamu. Walaka ab'ebitala nga bamukuuma. Bamunyigiriza nakola nalina oyo. Ani oyo? Kazo wekikuunaga mukama wange. Yenze mwennyini. Yenze nga yagala kuwonyezebwa. Naye abasumba b'ennaku zino tebatuukikako. Bali unapproachable. Yengo otya. Otandika otya? Babuulira naye ng'omwo mu kyaki mulimu abalina emmundu. Aziri omuzisirise. Mu makooti omwo bupisto. Kanaawe. Bwe banga ayagala omusasi. Likukwatirawo. Abajja okukutaasa ku pasita enyiga gye bakunyigamu nga si babulaaza. Owulira bunuuko. Bino byewekozesa mbu emizimu ginkubye etuuka ku musajja wa Katonda. Amakumba akunyiga kinnamagye. Kinnamagye kyennyini nnyini. Abasumba b'e Uganda nanensi zonna endala kyebasinga okukola kweteekako olukomera. Security gulugulu. Basinga n'abamu ku bakulembeze mu gavumenti. Security. Osobola temanyi obeera Kampala Uganda. Gyembera naye munnange. Eewuunyisa. Kwata kuli oluguudo n'okwata eri banti mbu abalina abalabe bangi. Katonda oli mwesigako ddi. Anti yatugaa tubeere n'amagezi. Beere n'amagezi ate amagezi agali corrupted sigage. Tegaba gage. Omuweereza n'okubeera easy. Ng'oli mwangu nnyo. And approachable. Ng'otuukibwako mangu. Mpulira. Wadde olina nga ogamye n'obeera omugezigezi naye tobeera so very hard. Wali abasumba bano ng'oyinza omunyonyoza omwaka. Ng'oli ku muntu omwoyo. Ate n'olemerera omufuna. Nga mukubira kasimu. Mpita kasimu mangu. Enamba ogenda gijja. Bazisoma ku gundi ziteekako ebirabo. Eyo oligikuba paka n'omuliro gw'okusimu guggweko. Nga ndi ku simu emu eyo. Bwe bakuyamba ne bakukwata bakubuuza gwani. Nti nze ow'Oluganda. Obadde oyagala ki? Manya musajja wa Katonda. Saa zino taliiwo. Munkubirako ng'akomyewo. Bani okukubira? Bakuyambye okukwata. Abo bagaye mu munkubira. Tebasobola kukukubira. Ennamba ze bagabawo ku ssimu ziba za ssente zokka. Ziba za ssente zokka. Naye ezaabwe kizibu. Batono. Ez'obusekulitale weebukwaye nabwe ne busooka bukudaaza. Ne bukukunya. Omwagaza ki? Jangu ssaawa 4 n'ojja tannatuuka taliiwo n'omulaba ng'ayitawo ali bize. Aje tubagamba lwaki temwesonyiwa basumba ne munoonya omusumba omukulu asinga bonna oyo w'oyagalira otuukayo oba oli mu ttooyi oba oli ku dayiningi oba oli ku kitanda kyo kituufu oba oli kuvuga kamotoka ko w'oyagalira wonna omutuukako ate ali ready wetegefu teekanya teekiranya takukowangako okimanyi Katonda takukowangako gw'omukoowa kasoka ennyonyeko obuddamu ewalala naye nabeera olidda n'asirika wendi so bino ebiro bizibu kituufu nnyo ebiro bya mu Matayo 24 nti mu biseera eby'oluvannyuma bino bannabbi b'obulimba ajja kugolokoka nga bangi ate mbu be batuufu kubanga bye bagenda okukola bigenda singako ebyekkanisa lwaki ekkanisa yo yeebase nabbi wa bulimba yeebaka bali ebito bya bino babikuuma biri active buli kaseera babulindaala bannabbi b'obulimba ebyoto byabwe tebizikira kyova abajja ne basanga ekkanisa ne bagisengulawo evaawo ne basigalawo bokka bayimirira ate kanisa zaffe zetulina zigulawo ku Sande ate tusabayo saaviisi emu Sande kasamusolooza ebirabo nga kiwedde paka Sande ejja
bakuyambye awo kusatadde bakuba practice bayinza okujja ku 12 awo ne basoma church programs olwo ziri active anti tuba ne weekly programs abooluganda amina nonge kanisa okuva ku Mande paka ku Lwokutaano tuyanera nkyawa netukikubira mu ngalo ku saa 6 paka saa 8 akati Olwokubiri tuyanera ekyoto nakyo netukuba mu ngalo saa 9 paka ku saa 2 Olwokusatu counseling yaginywereza ddala oyina ebikusumbuwa oyina ebibuuzo oliddwa ansa tagamba genda Mwoyo Mutukuvu yagamba omusajja wa Katonda ajakubuulira onoogenda okuvaawo ng'omutima gutowolokose ne tuzongera engalo kakati n'Olwokuna abafikidde mukomawo kulira kati namba y'essimu eno gikube ofune ennamba nga bukyali kwate ekifo n'ogisoma bagisoma nnyo supiidi bagiddamu n'agamba kakati Olwokutaano atubeera overnight olusembayo mu mwezi mujje mwekutuleko ebikoligo Olwomukaaga atwala ne kwaya ne bakebezi babeera wano nga balongoosa ati ku Sande tuba ne service 2 emu etandika saa 2 nekoma nnya enya netandika paka 7 pulira Oluganda Mukama akuwa omukisa obuweereza we buli gwayagala okwenyigiramu jangu oweereze Kusande abakebeze bakera okulongoosa bagambye kugera mukaga bakera ku Sande kusande batereza ayo nakuyambe nga program agitegeera abamu abatamanyi na church program asabira oyo abakuyambe agitegedde awo yaba wa mwoyo nnyo oyo yabakulira abegayirize oyo abakulira kulira omulala abeera n'okuzaala n'abuza pozo Olwokuna tubeera ne adduka kapapula n'asooka atunulayo eyo manyi program nziwandiika kuno tubeera ne counseling ku Lwokuna kulira kale osanga church ng'ennaku wakati mu wiiki teyinawo program wabula counseling ate yo nga gyeri kisobokera ddala ekyo kitegobeerawa bannange kisobokera ekkanisa z'abaffe nezondalamuko Monday to Friday materi kabeerayo mu simanyi service eno simanyi eno naye nga mu wiiki emu mulimu counselings 2 tezibeerawo no kandi counseling tebo tojja gagalo gerere olina okujjamu n'akantu olina okujja n'amata abaana balina okuyonka bakubulira gundi radio programs ze balina eyagoba batuma bagikole tuna program kweno radio neri logana twagala sente mwabaze mu counseling ku mulyango bakuwa ebbasa ogenda nayo awo oteekeramu kiggweeraawo pulira alibugerayo mukuŋŋaanira naye aba babriefinga omusabira saala esembayo buli omu atandika okugenda olaba omusajja wa Katonda ekibbo kibaawo wali kibeerawaawo olina oteekamu kati eri munda ate musajja Mukama ebintu tabimanyi by'otaddemu tabitegeera ate nga byonna bijja wuwe ne bannange olina oteekamu kati ate awo saala gye banaakuwa eri special esinziira ku kyowaddeyo wano we mba ntuuse nsooka ne muwa ne saala nayo nina okuteekamu wali ku mulyango waayo wano nga mukuŋŋaanya owaayo ate eri munda sente z'owaddeyo omuwendo pulira ye saala gy'ofuna nze olukumi babaga kunsabira jakugamba gwe Mukama byonna biwulidde ebyange abiwulidde byonna bikoze genda osibe ennaku ennaku 3 jakomawo awomanya obwavu bwo butwale eri genda eri n'obwavu ogenda atajja nga atadde mwana baba mwe abali ku layini muyinza okutuula nga mulina musajja ayinza osaba najjamu ekkooti najjamu ettayi n'asinziira n'akusiiga amafuta wonna n'agigoba eby'obujjajja eby'obusenga eby'omukika ennyoyo eddogo ebikulemererwa amaanyi g'ekisajja babisabira
awo yawadde yana atadde yana ayegwezunga n'ekinusu kyo eky'ebitaano eky'olukumi empozi ekyalukumi kasita nti nze nvudde wala nakedde kumakya nnyo singa sikadde saalituuse mu budde akati byonna mbiwulire naye koma ŋŋamba kyebaakukola ekyo omulogo oyo yawaayo saddaaka yante 3 oba embuzi 3 oba enkoko 3 ayinza okugamba ekimu ku ebyo kakati waayo saddaaka esinga ku y'omulogo nina okusookawo kati eno saddaaka gy'owaayo ennene edistroying kali akatono ezibikka pulira kati musumba ambadde sisebula kati wulira nontwe toyagala kuva mu bizibu tolwa omulogo tomuwa budde tomuwa chansi ate mukama ndaga ekiro ky'olwaleero omulogo waliwo kagenda okukola nakugiramu awo ebintu nebitabuka rashakantaraba kati ayogedde ennimi nasiko empewo y'omwoyo kama ŋŋamba agenda kudistroyinga omulogo oyo nno gwagamba alina mu 10 kama agenda kukola obulungi ammaliddeko teekawo ensigo eyo 10 lwa aki temwogeranga nemutumalira amaanyi aki temwogeranga mwogerenga bukyali okusinga otumalira obudde abantu abategeera bali eri eggulu ndirabye eddoboozi liyingidde liiryo kale kyekyo ekiri mu ggwanga erya Kenya Katonda atandise kuwa mbu abaweereza SMS ng'MTN wekusindikira ka SMS kituufu ate kakulaga kavuddemu MTN naye oba kalika enamba ebiri tya simanyi abazi babayaya bali kumpi katukugira kuzigaba eri nga bateekayo customer kuba eri ewa ateekayo service center waka nze Deriki ero sumba ati gukuba nga tesoka n'egikuba n'eyitamu ate enamba yeeyo enamba gye nkubyeko agigaba oba oyagala kwogera ne mukama direct angabidde enamba kankubire mukama alo Yesu yeebazibwe mpozi Yesu batumugamba Yesu yeebazibwe ate Yesu gwogamba Yesu yeebazibwe mukama wange ono mwana wo Deriki nina bangi ono mwana wo Deriki anti musajja wo yampaddeko enamba ye no musajja wa Katonda aliwa ono prophet nabbi oyo yeka gwe nesiga enamba yange yeka yalina enamba yo oyo waba agikuwadde olikwogera ne Yesu Kristo anti kati mukama wange nina ekinsumbuwa kiki nsigulawo obwavu bumpunyako buwunya okukaabako bulijjo nkulaba naye oyambiddwa ng'oyo musajja wange yakuwadde enamba kati gendayo oyo kyakugamba kyonna mwe muli okusumulula kati ekirala mukama wange bw'oŋŋamba tebikola oli alina okuŋŋamba nze yakuwadde enamba yali gayaye era akuzaayo eri oli akunuune oddeyo kumbe yafunye butabanye bwe mukyaki ne bakola AI amaloboozi ate ayogera ne Lwebbulaniya akufunemu Lwebbulaniya awo ati nga sibitegeera byoyogera ati nze Yesu Nazaresi boogera Oluganda ndi nedda kakati gwe byonjogedde byonna oli abitegedde genda akuvuma gwe awo tugenda tuukawo nawo hyper ignorant kituufu nnyo ekyo nze nange enamba singa abadde agiga wandigikubyeko jakwekanga eriko +24 for country code ya Kenya era kyo kituufu siibula gwe kale obadde mulabi mulungi nnyo naye nga sinnakusiibula byonna tubyogedde naye weetaaga Yesu ove mu katemba oyo tandika okugoberera ye
bino bikomedi by'abantu biresonyiwe kituufu nnyo ekkubo n'amazima n'obulamu gamba Yesu lwaleero obulamu bwabwe era mulokozi waabwo era mukama waabwe njatula n'akamwa kange neezikiriza n'omutima gwange ndokose naza n'omusaayi gwo tukuze okubanga nsaanira era nga ngwanira okuyimirira byazo mu maaso g'abatukuvu Kristo Yesu Omwana Katonda omwami tusabidde amiina. Kale tugawumulamuko katono nnyo mu ddakiika zijja kubeera emu tetugalwayo bwe tukomawo tubeeko ekirala kye tutaganjula ate tujja kusiibulira awo beere bulungi ate era mweraba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 31 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.